Omulabirizi wa West Uganda agenda okuwummula obuweereza Bishop Katumba Tamale akyaddeko embuga n'asiibula Katikkiro Charles Peter Mayiga mu butongole awerekeddwako mukyala we Canon Edith Tamale abaana abako n'ab'emikwano. Katikkiro amwebazizza olw'obuweereza obulungi obuvuddemu ebibala nga takomye kugwa kuliyo wa myoyo gyokka wabula n'enkulaakulana. Ekyo okufa ku mbeera z'abantu omulabirizi omulamba ne yinyigira mu kulima emmwanyi abantu bafuna ageeyamba. Nze ndowooza nti eyo y'eddiini eyannamaddala. Kamalabyonna ategeezezza nti okuwummula obukulembeze tekitegeeza nti omuntu aba akooye wabula kulekera n'abalala babeeka ettoffaali lye bagatta ku buweereza. Singa si ssemateeka w'ekkanisa mumulaba abadde akyasobola okuweereza emyaka emirala mingi, toyinza muyita munafu oba mu mubiri oba mu mutwe, naye agondedde etteeka kye ligamba. Bishop Tamale ategeezezza nti musanyufu okujja asiibule mu butongole ng'abalala bwe bazze bakola bw'atyo, ne yeebaza Katikkiro olw'okulembererako Kabaka Obuganda nga kino kyeyolese mu kulwanyisa obwavu, okutumbula ebyobulimi, ebyenjigiriza n'ebirala. Twagala okukwebaza ennyo olw'ensiisira z'ebyobulamu awamu ne wandibadde nga tozze naye ate mu booyanjudde mulimu omukungu Ndagala owa Kabaka Foundation. Tuweereza naye nnyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne bajjanjabibwa bulungi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.